ggwanga otwegattako webale okusubscribinga. Tulina ensonga ezikwata ku ggwanga tuzze okutunulira ate ensonga y'omusumba Bugingo gwe bakubye amasasi ne dereva we oba ne munne gwe yadde naye mu mmotoka gwe tutanakakasa ddala yabadde ani ye alina okutunnyonnyola omutuufu oba yabadde driver oba yabadde mukuumi we. Tulina omusumba Male. Omusumba Male y'omu ku bavuddeyo okwogera ku nsonga eno mu ngeri ez'enjawulo okusinziira endaba gy'alabamu ebintu n'agikuba mu ttooki. Mukama waffe musumba tukwaniriza ku luno luli kibadde mu basiraamu kibadde mu bannayuganda abalala ne mu basumba kituuseeyo. Sooka obuuze ku balabe baffe tutandikira awo mu ddakiika ezitali nnyingi. Mukama yeebazibwe. Eno nze maiden show yange ku okubiri nga tukola interview ku beg twakolako interview ku nsonga y'etteeka ly'ebisiyaga ye yasooka olugendo luwanvu beg tv egenda kuweza mwaka ngeri mu kisaawe eky'ebyempuliziganya naligaana era kati anti olaba abasumba basaba emmundu basaba mbusimanyi babatta batandise obbakuba lwakuba bawagira etteeka ly'ebisiyaga. That's not it. Lwakuba balwanyisa ebisiyaga. It's totally something different. Anyway, kasitoze abalabi Mukama yeebazibwe abakola mwebale okukola abatakola mujje munjigireko nze nnunda enkoko njaluza enkoko ebyuma ebyaluza ndoza mubiwulira mu background naawe obiraba. Saagalira ddala muntu alira ngalo omwaka gwaweddeko baabasabidde emikisa naye nagambye abalabi era abawuliriza ba TV ne radio ez'enjawulo for the first time mutuleeko awaka mufumiitirize omwami n'omukyala n'abaana as a family. Tutambudde olugendo lwa 2023 2024 twagala gubeere gutya nsobi kize tukoze mu 2023 bizibu ki bye twaŋŋanze mu 2023 biki ebitulemye tukoze tutyo bisortinga needs zaffe ziri ki. When you sit plan together and work together sky will be the limit mu 2024 naye bwe mumala ebiseera simanyi mugenze basabira simanyi crossover simanyi jump over simanyi pass over simanyi beg over simanyi stand over all of that kasasiro you will end up nga mugrivinga mulabye omwaka twagumazeeko mwalabyewe yalagudde ate kati nawe obwongo bwo buba bumpi bw'olaba nalemwa bulemwa singa nali njagala wali wansinza amagezi ag'okufera abantu singa nali njagala kufera nazaalibwa mu family nga si babbi. Maama wange was a very good example gyali ekigoowa. Taata wange uncle wange Dr. Semwogere inspires me a lot. Very honest man. Kati nze atakulira mu buferesi sigenda bwe ntandika kugetaageta bantu nti mumpe ssente simanyi muleete kino leero tubafumbire kino leero crossover leero passo ebyo byonna sabagamba nti am a failure. They are total fools. Olw'ensonga ekkanisa si bizimbe ekkanisa bantu era kibi nnyo abantu obadifayiningira ekkanisa ng'ebizimbe ate nobadifayiningira ekkanisa ng'abasumba. Today bw'okwata omwana bwe bamulya ebisiyaga it's not an issue. Omusumba bwe bamuvunaana okulya ebisiyaga bakute ku mubiri gwa Kristo naye bwe balidde ebisiyaga baba tebakozesa mubiri gwa Kristo. Anti bwe busiru obuli mu bantu nga naawe mwoli kati bwe tutuuka olaba ono Bugingo bamukubya amasasi simanyi oba bamukubya amasasi kyemmanyi nti omukuumi we yafudde. Emmotoka bagitulaze amasasi mwe gayise kati ate bwogamba kyendowooza ate okulowooza anti gakubye oli kyokka abasumba bagamba nti bannaffe babakuba munaffe bamutajetinze. How about oli gwe basse ye the multitudes abattiddwa mu mbeera ezitali zimu mujjukira ab'ekasese mujjukira abaze bakutemu ab'ebijambi abaki all those are human souls nabo abafuna obuvune abafuna obulumi but no one cares about them. Church kyebayita church doesn't care about them. Singa bannaddiini naddala abasumba amaanyi ge baleese naffe batuwe emmundu singa ge baleeta lwaki batta abantu babawa obukuumi ndowooza Uganda would be totally different. But unfortunately as long as tebakuba basumba it's not an issue.
bwe bakwata ku musumba n'abeera targeted, that becomes an issue, which is so bad and so terrible. Ye tusooka kwebuuza, balumbye Bugingo, basse bodyguard. Ebya bodyguard byatandika ddi era bivaawa? Omusumba akkiriza Katonda, sheeka akkiriza Katonda, faaza akkiriza Katonda, reverend akkiriza Katonda, n'oyigiriza abantu nti God is able, Katonda ayinza byonna, the almighty God, n'osabira abantu mwesige Katonda. Netutuuka ku nkomerero y'omwaka, bannange muleete musige Katonda waffe, Katonda ajja bakolera abakkiriza, abalokole n'abatali balokole, abali wansi n'abali waggulu, mwenna mbasabira. And at the end of the day, nga ekikuuma si Katonda oyo gweyagala tukkirize, ng'ekikuuma ze mundu ezigulibwa state. Whatever has happened, I hold the state squarely responsible for the murder of that SFC mine. One, ani agula emundu mu Uganda? Ani alicensing emundu? Ani agaba emundu? Any other person abeera mumenyi w'amateeka. Ne bwe kiba nti gavumenti esobola okuddira emundu n'eziwa bannaddiini bazikozese nti zibakuume, kitegeeza nti ate bwe zibakolako obulabe era gavumenti is responsible. Anti tuyina waliyo abatujju, poliisi etulabula, gavumenti etulabula buli lunaku nti abayeekera ba ADF bayinza otutuusaako obulabe. Naawe omusumba nga mwoli. Bayibuli egamba bweti, cast, this is Yeremiya essula 17 lunyiro lwokutaano paka ku lw'omusanvu. Egamba bweti, Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. Nti akolemeddwa oyo eyeesiga omuntu era addira amaanyi ge n'agajja mu mibiri gy'abantu, era oyo addira omutima gwe n'agujja ku Katonda. That person will be like a bush in the wasteland. Nti omuntu oyo alibeeranga ensiko mu malungu. They will not see prosperity when it comes. Tebaliraba nkulaakulana ng'ezze. They will dwell with in parched places of the desert. Nti balibeera mu malungu agataliimu wadde akamera, akasana bwe kaaka ennyo. In a salt land where no one lives. Munsi y'omunnyo omutali bantu. No wonder salt. Now, egenda maaso negamba, blessed is the one who trusts in the Lord. Alina omukisa oyo eyeesiga Mukama, whose confidence is in him. Era ng'obwesige bwe buli muye. Nze gwezze wano okubuuza, nze Pastor Male, obwesige bwange tebuli mu bantu, obwesige bwange buli mu Mukama. Era ndowooza kyekiseera abakkiriza out there, oba basabira mu Canaan land, oba basabira mu Miracle, oba basabira mu Temple, oba basabira mu synagogue, wherever they are, babuuze ebibuuzo bino. Omusumba atandika atya okubeera n'emmundu? Aba atya ki basobole omuwa emmundu? Ekyokubiri, Katonda oyo gwagamba nti akkiriza, n'agamba nti asabira visa, azukiza abafu, akola ebyamagero, asabira abalokole n'abatali balokole, awonya, alokola, akola obukuumi bw'atasobola kuwa oyo abeera Katonda ali able era almighty. 2. Are we having criminals in the pews nga beetaaga obukuumi obw'abantu? Kisoboka okuba nga abantu bannaddiini baavadda ku Katonda ne beekolera bakatonda baabwe, nga kikontana n'etteeka erisooka tobanga na bakatonda balala wendi. Teweekoleranga kifaananyi kibajje kyonna, wadde ku lukalu, wadde mu nnyanja, wadde wa. That is the first commandment and second commandment. Tobanga na bakatonda balala wendi. Tulabye ensi ng'egenda eseeseetuka ku mulembe gwa Amini. Mobutu Sese Seko yagamba abakongo bonna baleme kuddamu kusinza Katonda, wabula basinze ye. Amini n'akyawa Mobutu olw'okufuula abakongo abakafiiri n'olw'okutambuza obukafiiri. Ku mulembe gwa Amini yaggulawo barracks
nga bannaddiini bayingira barracks okulyowa emyoyo gy'abasirikale baleme kutta baleme kubba babeere benkanya balage obwenkanya bakuume abantu. And it was working very well. Ejje lya Amin lyakola omulimu mulungi nnyo. Then what do we see today? It's the other way round. Abajaasi bava mu barracks ne bajja mu masinzizo bakuume bannaddiini ne katonda waabwe. Oyo aba akyali katonda. And you convince me that is an able God? Katonda yafuuka ddi disabled, yafuuka ddi kateyamba ng'akuyita okukola omulimu ate n'atakuwa bukuumi. Kyali kibaddewo ddi? Nze ndabye ku mulembe guno bannaddiini bafuuse abakafiruuni, kafiri kyokka abalimba nti basinza Katonda. Tosobola kuŋŋamba nti okkiriza Katonda era n'ogamba nti okola ebyamagero era n'osaba nga omwaka gugwako n'olagula abali wansi n'olagula abali waggulu, naye n'omaliriza ng'ate weegayirira pulezidenti atalina ku bya Katonda wo omugamba akuwa obukuumi. Mujjukira bulungi nnyo bamukimanyi bulungi nti pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni all along azaayogera nti yaliko omulokole n'abita nga tebikola, n'agamba banne bagende balwane ne bagaana, n'agenda mu nsiko n'asikayo abasamize be n'abaleeta. Bano baatukolera ebintu ne kululaba w'emikisa bamamafiini bonna babeera mu State House. Now tell me, osaba otya omuntu afaanana bw'atyo obukuumi? Sebo taata president naffe tuwa abakuumi naffe kitegeeza nti kati President Museveni yafuuse Katonda wa bannaddiini. Basaba president obukuumi nga abayeekera ba ADF bamaze okutandika okutta wana abasiraamu. Buli musiraamu yattibwa baatugamba abayeekera ba ADF be babatta. Kakati oyagala n'abasumba babatte president kabawa obukuumi. Gwe waliyo nga babatta? Saaliyo. Gwe bagamba nti ba ADF wabalabako nga ba ADF? Anti nze siri wa security. Kakati bw'otoba wa security you have to be analytical. Go fourth estate. Fourth estate eri analytical, eri so critical. Tomala gakkiriza. Baatugamba ADF bagikuba neggwayo ne basindika operation Shuja nti bagenze era kuddayo kuba ADF ne bakwata ani Jamiru Mukulu ne banne nti babaleese ADF yino bagidismantlinze. Kakati era bakyatugamba ADF eyo yo eba eri wangulwa ddi? Gwe nga munnamawulire ali part of the fourth estate bye tubiquestioninga. Recently waliwo Katembe yali mu Miracle Center wa Kayanja nti batezeeyo bomu. Gwe wali olabye mu bbanga ly'omaze mu mawulire nga batega bomu security nejja okugidetonating anti-bomb squad ne mubeera waawo nga nga bagibwatusa. Nendaba Katembe oli ng'alinga azina namu naddamu bw'ati ng'alinga kitingatinga ekyagala okusenda ettaka kiweetiye kimotoka kiweetiye. Kati nno yani ono omwogezi wa poliisi oyo Onyango naga era bomu ebaddewo era bagiteguludde omusumba Kayanja is endangered. That is kasasiro and you believe it. 2009 obadde nange mu lutalo lw'ebisiyaga waliwo kidnaps ez'abaana abalumiriza Pastor Kayanja bali ebisiyaga. Eyasooka yali ya Muwonge nekuddako endala nekuddako eyatumukune nekuddako endala nekuddako ezaba nani ezaba yali ani ono Robson Matovu ne munani Johnson Mutumba n'endala nenga buli lwe bagamba nti bakidnappinze abakidnappinga abaana boogera bulungi abo bakidnappinga ti abo bakidnappinga babakwata ne babateeka ku kamera ne babateeka ku gun point AK47 babagamba boogere nti Pastor Kayanja bali ebisiyaga nga buli kidnap ebeerawo. Judith Nabakobe yali omwogezi wa police then ayogera kati ye minister wa lands ng'ayogera nti kidnap ebaddewo era tunoonyereza police etandise okunoonyereza. Abaana bayogera bulungi nnyo aba bakidnappinga nga mulimu okuliko omuwanvu owagalubindi atambula agomba nga description ematchinga Pastor Michael Chaze bwe twalinayo mu lutalo lw'okulwanyiza ebisiyaga nga boogera owokubiri ti alina galubindi alinga omuyindi
nga description efittinga Pastor Sempa ne bayogera owokusatu nti omulala muwanvu wa Kiwago nga description ematchinga Pastor Kayiira era gwe twali naye mu lutalo lw'ebisiyaga. Owokuna nga mumpi muddugavu alina envi nga description ematchinga Pastor Moses Solomon Maleka Mwakogera. Kati poliisi obusiru bwayo nga n'omwogezi wa poliisi amaze okwogera ebyo 14 years down the road, not even a single demystification of those kidnaps. So ko ulirize nawe nsumulula osuna kakati all of those years teba demystifying anga those kidnaps. Kayanja alina military all around him, SFC all around him. Ulira bulungi nnyo bali abaana bakwatibwa kati ate abalala abavayo nabo babakwata. Ekitegeeza nti these security agencies zirinaana basumba kukola bikolobero kubavaayo kulumiriza basumba binankani bye babakoze. The church is not clean. Religion is not clean. It has never been clean and it will never be clean. Ojjukira kankuweeko gye twava mu 2006 nawandikira president waffe Yoweri Kaguta Museveni Saabalwanyi ate Saabayeekera. Omanyi kye nali mugamba? Namugamba kanabe wano ndoza nja kulabawo mangu si eno. Olaba president Yoweri Kaguta Museveni baluwa ogirabye yeno nagimuwandikira era ne receivingibwa nga 13 September. Akati namugamba nti Your Excellency Okuttibwa President, it is greatly imperative that any spiritual leader claiming persecution for supporting your re-election when accused of witchcraft, abuse, thefts, corruption, drugs and other crimes and brags about your patronage be probed no matter their status. Timunadini yonna avaayo n'agamba nti bamuwalana bwe bamuvunaana eby'okuloga ebyokukabasanya eby'ebisiyaga eby'obubbi eby'omwenge n'enjaga n'ebirala era n'agamba nti gw'omukuuma omuntu oyo akwatibwe avunaanibwe kubanga criminals mumenyi waki w'amateeka. Okiraba beekweka mu linnya lya Museveni ne bakola ebikolobero ne bakosa abantu bamala okukosa abantu ne balyoka basabe emmundu ne balyoka basabe obukuumi. Lwaki babobawa? Kati nkuwa obukuumi naye njogerangako mpaana campaign for me. Ne balina abantu Munnaddiini ali supposed to be impartial. Tolaga ludda byakyuka ddi. Kati abakazi be bakola abasajja embuto nti byakyuka babakuba empiso n'afuna olubuto. Omusajja afuna olubuto. Omukazi yakola omusajja olubuto ng'ongambe nti byakyuka. Kati buli kintu kirina amasamu ekitambulira. Munnaddiini aba teyeesiga bantu, munnaddiini alina kwesiga Katonda. Nawandikira minisita wa ethics mu 2007 mu kiseera ekyo yali butuulo. Teyaddamu, yagenda maaso nakuwa abasajja mmundu. Namwandikira Honorable Nsaba Butuule namwandikira nga 19 n'ebeera